nga twagala omukisa tulina okubeera abakkakkamu. Ekyokubiri tulina okwewala okuyomba ne Katonda. Kubanga ebiseera ebisinga betukizuulanga abaana b'abantu taata takwagala yakusuulawo, maama naye akulabanga ekizibu, baganda bwe tebakwagala. Bwe tukizuula mu nsi eno nga tuwali atuliko, tuyomba na Katonda butereevu. Olwaki wantonda nonteeka wakati w'abantu abatanjagalira ddala? Lwaki wantonda nompa omukazi bw'ati maama wange anvuma, tewaliwo bakazi balala? Lwaki wantonda nompa omusajja atagenda kunjagala atandiiko eyasulawo maama n'anyiiga? Kati nze ndi wa bizibu, kati nze ndi wa nnaku, kati nze ndi wa mitawaana, kati nze ndi wa buyinike. N'okuba waabwe emiranga n'oyomba ne Katonda n'omugamba nange nkuvuddeko. Uli Katonda atonda abantu nga tobaagala. Omatiza otya nti onjagala kwene ennaku gye mpitamu? Awo wonna kuba kwemalira budde. Katonda akwagala n'ennaku gy'oyitamu si yagikusetingira, wabula kubanga Katonda yakutonda ng'oli wa muwendo nnyo, Setaani yaggulawo olutalo nga yagala okyankalana ne Katonda. Ebizibu bye tuyitamu eba sabotaji ya Setaani. Kiwandiike. Ebizibu bye tuyitamu eba sabotaji ya Setaani. Bwe tutalowooleza ku sipiidi mu ddakiika ntono nnyo, Setaani kyabadde ayagala tuba tukituukiriza. Tuba twatandise dde okuyomba n'atuwa obulamu. Kenkiddemu. Bwe tutalowooleza ku sipiidi nnene, Setaani kyayagala mu ddakiika emu kiba kituukiridde. Tuba tutandise okuyomba n'oyo ensibuko y'obulamu. Kati tweyigirize okubeera nga abakkakkamu. Buli ekijja nga bwe kizze kiba kijja genda.